tunywedde namu. Twakatandika butandisi oyasaba. Kale. Oli mukazi. Oli kawala si mukazi. Kiki by'obubuga bino yakumbojja. Oli kawala katula. Tewaliyo muwala eyo omulala. Tukozese oyo yaliwo. Bene bitelu byanjala. Wamanye no mwade bamuli ekyo. Anga afumbubidde nnyo. Simanyi baagala kulepinga. Amulaba kwezadde. Wamuyitidde mu jjoko. Yadde. Nga mumalirivu nnyo. Atambula ng'asanafu abaagaludde. Nga mumalirivu alinga katokota kasiri. Wamanyi. Nyiganawo omuntu ajja genda. Pulo ajja genda waddawa. Simanyi ogendawo ira edduuka. Soka okubawo baba ekintu nakisoma. Bakuyise bakoze eki? Genda tulale kibagenda okukuwa abantu batijja. abantu bali wano amalala agali wano. Beera gaki? Ani akuyise? Mugagga. Akuwende tukole. Akuwende tukole. Mekawanika omukono. Ale gyoko yiyo yasaba. Yatukole tu. Ali fe tujja ddi. Tukuŋŋaanyizaawo. Totajjokotu. Ebintu byammwe mwade muzira mwamutulabyemu. Bakyakufuwa teeka. Leka tulabe. Kale obulamu bukalubyemu sofa. Kala selekta. Obeerawo bw'osaba ogamba Katonda kanaddawo seeri. Nziga Mukama agw'ensimbu. Atuka. Seeri gazijjukira. Ofaki owaddugala n'omutima ne guddugala nanti bakisula buli gentleman yaba mumpi sikanaawo ate omunyize ntya munyiga aveemu insuliini nyiga badde jala kulaga kantu katobeka kwongeza ebintu atwateeseza kwe mukyala wewaka kati omudde otyeka n'otuuka wano mukyala wawaka nawe osobola mukyala kintu kiyingira oli waka tolingiza bali mu bbaala kale wamakoona aja babera omukyala wewaka buuka mwaloko genda okuba essimu gwe mukyala we onyumira omukyala wewaka goona genda okuba essimu watawa
n'okumala alabika ali Gambo yogera bingi. Alabika ali lubuto bwe waka kana wakola ebintu ebyekisiru singa banakiza nti oli wakasabbuuni badde bajogo agenda kukola ki kumwevuunikako ate gye emyaka alimimbalero oyaga mugula nekitanga alina embeera bweziti olinga taata waayo myaka gyeryo gayero oba otuwenaalira muli akamwana kwambala amannyo nawe ogira obumpi tukimanyi nti engato erimu sole munda ogulinga ekikubategera enyama y'enjuzi sajja bakulu buteefaako eri ebinnyo sagala kuyomba naawe era bakimanyi nti wakati olinawo ekiwalaata emyaka gye nyigira mu nsawo najja mu bbaala yamanyawo wenywera simu agitulakinga lwaki oginyiga ogifula bizi akwana mu poliisi kwata essimu okola mu UCC tondamu jimyutinga kwata essimu yagikubirawo kupaki egwenyiganyo kwata essimu ogamba wenongo pulo anti essimu ogiwulire oli waka tokikinazanya olubi alo tato oliwa oliwa okoleki nga oli waleekaana waŋŋaana muli mu bbaala okoleki leero valentayini so tewantutte sakulekereza akameeza okola ki okola ki okoleki tatato ngoka tatato kasi najja mu bbaala tatato namugyako ate amuggyako pulo pulo musaire yajja mu bbaala teyajja kwata essimu tegagikwala ebyokola waka nakka nakola kinaabo meme naffe waka wabeerawo enjawulo wakati munzi omwoyo wa mukama amalaka pozi wakati wali mu kiwato kino ekitundu okuba wano paka eno ndi mulokole kwata essimu kino kirabirira baana akola kwata essimu owendo wenyusa akusirika ne voice mail zinangaye tekuli ndongo pulo alo tatato onzigyeko nkujjangako nze okola ki towulira mpulira ki tolina kyolaba tatato mune waka waliwo obuzibu ewaka waliwo obuzibu toninyalina abakazi balinda ebyekisiru wati ewaka waliwo obuzibu wa ewaka ewange ki tom abadeki omusika omusika abadeki abize byambiya mugigeyo tetusobola tetuliwo babiri tewali akuyambako oyo gentoma tasobola kukiriza gwe oddawa kati waliwo omuntu alaba gentoma ali gayisa bwati nalowooza naye owuwe ajja okweyisa kumbe bano banywamukunjaga kiralamu omuniga aba yakoowa omukubira omugamba omwana mise kyambiya genda kiwede nedda tagende wakweyamwisa naawe ati omakadde wange funa owuwo ayasamira kweyamwisa yajakuba essimu kweyagaliza wamakoona ebisinga abatulaba abalungi mwenna abadda Mix Media mujje baleko gye mutuusaako engalo amanya n'eddoboozi ankozesa eki pulezidenti w'e Masaka City. Olunaku olwaleero ndi eno mu tawuni ewa Jalias Undergarments nga basangibwa mu kibuga Kampala nga bayina engoye zonna, bayina bunika, bayina bulegingi, bayina obutambaala, bayina obubina. Mwabali eyo ng'oyagala okwambala akabina jangu eno gyekali, bayina bugata, bulegingi bonna babuyina nga basangibwa ku Kikuubo Lane. Edduuka balita HG42 Bypass Building. Mujje tubaweereze, bakola ne free delivery
Kibanja Mpola naye waali mujje oli oyagala kunyumamu obupale obwakabiba bulina bunnika bulegingi bonna oyagala kwetegamu buli kimu kyonna kyonna abakirina mujje eno mu kibuga babaweereze ng'edduuka liyitibwa Jalia Undergarments nga balina buli kimu mubeere bulungi mweraba.